الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب أليم ثم أصلي وأسلم على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وبعد tumutendereze wekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Allah subhanahu wa taala nanyini matenda amajjuvu atendebwa nago gokka. Tuzzako okusabira omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kusasira kwa Allah tabaraka wa taala kubeere ku ye n'amira ogwange n'egyammwe nga bulijjo kyali kiraamo kya mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nga talina luyayimiriranga mu basahaba ridwanullahi alayhim ajma'in okujjako nga yabalamiranga okutya Allah tabaraka wa taala. Nange sisobola kwesurubabba nkola ya mbaka sallallahu alayhi wa sallam eyokubeeranga yabalamiranga, nange namira mbalamira baseruganda nga nange seerese okubeeranga tutya Allah tabaraka wa taala. Muganda waffe yatuwandiikira ekitabo kino ennaku zino betuwangaala nabo mbadde njijambalagako mpola mpola nga kiraga ensobi ezikolebwa mu mwezi gwa Ramadan. Ze nasalawo okwogerako mu mwezi guno insha Allah ta'ala. Sahaba gabaita Abi Hudhaifa oba Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu yatunyumiza mu hadithi emu n'agamba nti abantu kana an-nasu yas'aluna rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, abantu babuuzanga omubaka sallallahu alaihi wasallama bamubuuzanga anil khair ku birungi, wa kuntu as'aluhu ani shar, naye nze kye nalina ekyenjawulo nga Hudhaifa kuntu as'aluhu ani sharri, nze namubuuzanga ku bibi ebikosa obulamu bwa bulijjo. Naye ng'ensonga enkulu lwaki namubuuzanga ku ebyo, mukhafatan ayyudrikani, kutya kubeera nga mbigwamu. Nange nasazeewo okubeera nga njogera ku nsobi ezikolebwa mu Ramadan, okubatiisa nange kennyini okwetiisa okubeera nga tugwa mu nsobi ezo ezikolebwa mu mwezi gwa Ramadan nga tibwe tusiiba. Noti mukkirize ab'ebitiibwa, barakallahu fikum, yi mawduu yange gyenja okwogerako insha Allah ta'ala, wajja ngenda okwogerako. Muganda waffe agamba nti alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin nabiyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ha hiya dunya, abange eno yensi, nasta'iddu listiqbali shahril karim, mwetuwangalira naye nga mwetweteekerateekera okubeera nga tuyingira oba tusiiba omwezi ogw'ekitiibwa Ramadan. Hahuma al-layl wan-nahar, abange biba kiro na misana, yastabiqani, ebibeera ku misinde nga buli kimu kigoba kinnaakyo, idhanan bitaqaddumin shahr Ramadan, nga birangirira okutuuka kw'omwezi gwa Ramadan al-azim ogw'ekitiibwa. Hahiya qulubul mu'minin, abange wana emitima gy'abakkiriza Ramadan bw'eba etuuse, yamula'u al-farhu was-surur, jujjula essanyu
nemirembe bistikbari hadha almawsim aljalil olw'okwolekera sizoni eno ey'ekitiibwa ey'ebbeeyi min mawasimi attaa nga sizoni za kugondera Allah tabaraka wa taala warrahma ate era sizoni ejjuddemu okusaasira walutuku min annirani sizoni ejjuddemu okuteebwa kw'abaddu okuva mu muliro innahu shahru ramadan abange tetwogera ku sizoni ndala twogera ku sizoni ey'omwezi gwa ramadan shahrul huda omwezi ogw'obulungamu wal furqan era omwezi ogw'okwawula amazima ku bukyamu shahru dhikiru au dhikr mwezi gwa kutendereza Allah tabaraka wa taala watarawihi era mwezi gwa kuyimirizaawo kusaala okw'ekiro shahru shukuru mwezi gwa kwebaza Allah wakadhalika tasbih mwezi gwa kutendereza Allah tabaraka wa taala shahru sadaqa mwezi gwa kuyitiriza kukwatako mu nsawo etuwaayo wasiyamun ate era mwezi gwa kusiiba kadhalika shahrul muwasatin mwezi gwa kukwatagana mwezi gwa kwerekereza fa ahlan wa marhaban tusanso okulaba bika ya shahru ramadan owange mwezi gwa ramadan wafakana Allahu lisiyamin naharuka Allah tumusaba atusobozese okusiiba emisana tusaba Allah tabaraka wa taala atusobozese okubeera nga omwezi guno tusiba emisana waagwo wa qiyamu layluka ate era Allah tabaraka wa taala tumusaba atukkiriza atuwa obusobozi okuyimirira ekiro tubeere nga tukuyimirira gwe mwezi gwa ramadan awaman emyaka n'emyaka adidatun ejiddiriŋŋana wa azminatun madida n'ebiseera ebyenjawulo akhil muslim muganda wange omusiraamu hunaka unasun kyaddaku tiwaliyo abantu yuqassiruna ma hadha shahru nadhim mwana wattu abeesuulirayo gwannagamba mu mwezi guno ogw'ekitiibwa wala yuqaddirunahu haqqa qadrih ne bataguwa kigugwanira ne batategeera kikivunaanwa kimuvunaanwa mu guno omwezi fatakau minhum al akhta n'obasanga basajja battu ne bakyala battu nga bali mu mwezi gwa ramadan naye nga bali mu kubbinkira mu nsobi bakolera ddala ebimenyawo okusiiba kwabwe wakad yadiruuna bidhalik amazima gali waliwo abamanyi nga bakola bamanyi ebyo ebimenyawo ramadani yaabwe wakad la yadurun ate waliwo abakola nga basajja battu bo tebamanyi bagwa mu nsobi nga tebamanyi Imamu Shafi rahimahullah byayogera ku nsonga eyo yagamba fa in kunta la tadiri fatilka musiba fa in kunta la tadiri fatilka musiba abo abakola nga babikola abakola ensobi mu mwezi guno gwa ramadan naye nga bazikola tebamanyi fatilka musiba kizibu kinene bali ku kizibu kinene nagamba no in kunta tadiri wa in kunta tadiri fal musibatu a'zam ate nno gwakikola ng'omanyi gwatuddeko mu ddalasa n'osoma n'otegeera nti kino tebakikkirizibwa kukolebwa n'okikola
agamba nti falmusibatu a'zamu, ate ebibyo bibi nnyo. Ebyoli bibi naye ebibyo gwakola nga obimanyi bibi nnyo. Imamu Shafi'i rahimahullah yayogerako walala, yagamba nti fa'alimi bi'ilmihi lam ya'malan mu'adhabu min kabr qabla ubadun wasan. Agamba fa'alimi yenna yatuulako n'asoma n'amanya obusiraamu ngeri gye bulamulamu, naye walam ya'malan n'agaana okukolera ku ebyo byasomye n'abirekaawo. Abisomye naye bw'amaze okubitegeera n'abirekaawo n'atabikolerako. Yagamba nti mu'adhabu min qabr, afaananako bw'atyo atuddeko omukyalo oba omwami n'asoma n'agaana okuteeka mu nkola byasomye. Mu'adhabu min qabr, omuntu oyo agenda kubonerezebwa mu ntaana. Qabula ubadun wathan, ng'abasinzanga amasanamu tebannaba kwokyebwa. Gwatuddeko n'osoma, azzeeko mu muzikiti ogw'enjawulo, atuddeko mu madarasa ag'enjawulo, n'osoma by'osomye naye n'ogaana obbiteeka mu nkola, ogenda kubonerezebwa mu ntaana ayo ng'abasinza ebifaananyi be mumanyidde ddala obulungi, be batimbira ddala naye gye basinziza, baliba tebannaba kujja gw'ogenda okusooka. Weegendereze kyonna ky'otegedde n'okisoma n'okitegeera, la budda an tutabbiqa, oteekeddwa okukikolerako. Buli lw'otakikolerako musango. Sheikh agenda maaso n'agamba wasawfa nunabbih, tugenda kubeera nga tubategeezaako fi hadhihi alwariqatin, mu mpapula zino, ala ba'd al-akhta, ku nsobi ezikolebwa abantu mu mwezi guno. Ensobi nnyingi nnyo ne tugenda kujabulako entonotono. Ensonga esookera ddala, Sheikh agamba abasiibi ensobi esookera ddala gye bakola, alla tubayit anniya, obutayita nniya ya kusiiba Ramadan. Wasiibye enniya yo bw'oba tuwagireese, otambula butambuzi n'abasiiba, eyo nsobi nnene. Maka sallallahu alaihi wasallam yatugamba man lam yubayit anniyatu billayl, yenna asiiba naye ng'okusiiba kwe teyaleese enniya kiro ya kusiiba, fala siyama lah, oyo nno atawaanira bwereere oba atawaanidde bwereere, talina kusiiba. Oteekeddwa okubeera nga waleese enniya yo. Imamu Shafi'i rahimahullah bwe yali ayogera ku kibayita nniya, yagamba anniyatun fil qalbi, abange ekibayita nniya kibeera mu mutima. Oba yagamba qasdu shay'in mukhtarina, kuleeta kintu kyeyawulidde. Wa mahalluha alqalbu, ekifo kyagwo kibeera mutima. Wa amma bino ebigambo byetukuliddeko, nawaitu sawmun ghadin an adai min yawmin shahr ramadan hadhihi sana fardun alaina imanan wa ihtisaba liwajhi llahi alkarim, nga bwe twabireetanga si byebyo byayogerako. Hadha min albidai, bw'obikola bw'otyo oba ozudde mu ddiini busiraamu. Kubanga anniyatu fil qalbi, kibayita nniya kibeera mu mutima gwa muntu. Nga bw'otalina gw'obuuliddeko, nga bw'otalina by'oyogedde ng'ojja okusaala ejjuma ne Ramadani bwetu bwebeera kusiiba olunaku lwo, tolina bigambo bya njawulo by'oleeta. So ensobi nnene eri buli musiibi senga toleeta nniya kusiiba, oba okoze ensobi nnene nnyo
era oba watawanidde bwerere. Ensobi eyokubiri, jahalu kathiru minan nas bi fadail Ramadan, abantu obutamanya bukulu bwa Ramadan. Fastakbilunahu kaghairihi min ash-shuhur, ne batuuka mu mwezi gwa Ramadan guno ne baguyingiramu nga balinga abayingira mu mwezi ogwa bulijjo ogutali gwa nkizo nga Ramadan. Ma anna Allah azza wa jal, songa wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala faddalahu bifadailin azima, songa Allah tabaraka wa ta'ala omwezi guno bwe yali yagwawula ne nkizo nyingi nnyo omuddu z'olina okubeera ng'omanya ate enkulu. Wa min dhalika qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, esookera ddala enkizo tugimanyi tujje tugyogerako. Mbaka sallallahu alayhi wa sallam yagamba atya ti idha jaa Ramadan, abange Ramanzani nga bwe yazze bwebezze, futihati abwabul janna, emirango gy'ejjana giggulwawo. Eyo si nkizo okubeera nga ejjana ya Allah tabaraka wa ta'ala olwaleero nzigule. Wa futihat wa ghulliqat abwabil janna, bwe gutyo nno Allah tabaraka wa ta'ala emiryango gy'omuliro nagyo n'agisiba giriko kufuru. Emiryango gy'omuliro giriko kufuru, ekitegeeza ti omuntu si buli kakoze nti kamuyingiza omuliro, kubanga emiryango giriko kufuru. Wasufidati shayatin, sitaani ziri ku njegere, sitaani ne ziteekebwa ku njegere. Naye ennaku zino tuba tukyogerako nga tubalaga nti bannange bwe tugamba nti sitaani ziri ku njegere, si sitaani zokka, si sitaani zonna. Sitaani zonna teziri ku njegere, temweyibaala. Waliwo sitaani eziri ku njegere n'ezitaliiko. Nti Allah tabaraka wa ta'ala bwe yali ayogera ku nsonga yagamba minal jinnati wan nas, waliwo sitaani eziri mu majinni, ne wono sitaani z'abantu. Kati sitaani z'amajinni ze ziri ku njegere, ezaffe abantu zo zisigala ziyinaayina era zitutawaanya. Abange jjukira buli muntu olira sitaani yo. Aisha radiyallahu ta'ala anha, mukyara w'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mujukire Aisha alina lwe yamugoberera mbaka sallallahu alayhi wa sallam azuukuka ekiro. Bwe yazuukuka ekiro, Allah yali amulagidde agendeko mu Baqi', abaali bagenzeko mu hijja, ekyo ekifo mwali mukituuseemu. Mu Baqi' gye yalimbo y'abasiraamu. Kati Allah tabaraka wa ta'ala yamulagira agenda asabire ku bafu abaliyo. Ekiro ekyo mbaka sallallahu alayhi wa sallam n'azuukuka n'afuluma, naye aba atuuka ku mulyango afuluma. Aisha radiyallahu ta'ala anha gye yali asuze, naye nadda engulu n'amulaba nga afuluma. Aga omusajja ono alagawa? Ng'enkola y'abakyala bweri, butonde Allah yabatondamu tibatuwonyeza bulwanyisa ekyobujja. Ono yalowooza kireka agenda ate mu bakyala be balala. Aisha naye n'azambalira ku mugongo, n'azuukuka n'atandika okugoberera bbaawe. Bwe yamugobererako katono, agenda okulaba nga abadde atambula atandise okusaayirira, ayanguwa. Aisha naye n'ayanguwa, amuvaako mabega. Jjukira nti omubaka sallallahu alayhi wa sallam ye yali amulaba, aye nga Aisha alowooza nti tamulaba, kubanga mu byamagero omubaka sallallahu alayhi wa sallama mu'jizaati Allah ziyamuwa yalina obutuli bw'amatwe emabega eno. Yatambulanga ng'atambuladde eno naye ng'abala emabega abalaba. Era tuwaaliwo kitonde kyonna kisobola kumuteekako obulabe nga kivudde mabega mbutakirabye, kubanga yalina obutuli bw'amaaso emabega eno. Kati Aisha yamulaba. Kati omubaka sallallahu alayhi wa sallam ekiseera kituuka n'atinattinamu n'atandika okudduka. Ate bujjukira kiro bwe yaddukamu emisinde, Aisha naye n'adduka agoberera bbaawe. Omusajja ono alagawa? Agenda okulaba ng'akyama mu Baqi', akyama mulimbo. Ono n'ayimirira. Jjukira abakyala ate batyayo nnyo sayidi eyo.
era bw'osanga abakyala abagendayo okusabira ku bannaabwe babeera batono nnyo, si bangi. bwe yayimirira agenda okulaba nga omubaka sallallahu alaihi wasallam naye ayingidde mu Baqi' awanika emikono asabira abafu. Aisha ne gamubula ne gamuggwa, obwongo ne bumwesiba. Bwamwesiba butya, eno gyavudde atyayo kizikiza, ate alina kulinda ono, ate badde tayagala amulabe. Kati bwe yayimirira agenda okulaba nga omusajja awanika emikono ng'asaba, akaseera bwe kaggwa, bwe yamala okusaba sallallahu alaihi wasallam awetadde. Aisha bwe yalabanga bawajja, jukira nti omusajja obeera security. Omusajja atali security ku mukyala we olabye nnyo. Kyodde olabanga ku buliri bwaffe ffe twebaka wano wasooka, wabeerawo obuzibu gw'osooka twebaka eri ku kisenge ssebo, ako nako tukayize insha Allahu ta'ala. Omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yafuluma limbo, Aisha bwe yamulaba, Aisha n'atandika ku bisinde, amanya alina security bbaawa amulaba. Nono n'adduka, Aisha bwe yaddukanga omubaka naye n'adduka, kati ne zifuuka mbiro. Aisha radiyallahu ta'ala anha bwe yadduka atuuka waka ayingira mu nju, bwe yayingira mu nju yagwa bugwe wansi naye ng'entunnunsi tututututu. Omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yatuuka bwe yayingira, omukono gono gwasuukira mu kifuba kye n'amukwata wano n'amugamba nti ajaatuki shaytanuki, mujjukire gye twabadde, ajaatuki shaytanuki, owange Aisha kasitaliko kakujjidde n'olowooza nti ngenze wabajjabo. N'amugamba nti buli muntu alina sitaani. N'agamba nti naam. Omubaka sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti naam. N'amugamba nti wa anta ya Rasulallah, naawe omubaka wa Allah olina? N'amugamba nti naam, nange nnina, lakin naye ekyenjawulo nze kye nnina akange aanani Allahu alaihi, Allah yakanyambako tekandagira kukola bikyamu. Saakako abu akange nze senfuka kandagira okukola ebikyamu. Oba ntegereka bulungi, tubadde minal jinnati wannasi wasufidati shayatin, sitaani nezisibwa netulaga ti sitaani ezisibwa ziri ez'amajinni, wa amma sitaani zino ezaffe ez'abantu zo sigala zikola zitya, zisigala ziyinaayina mu mwezi gwa Ramadhan. Kyovudde olabanga mwana wattu era ogenda okulaba nga waliwo ebikuyitira, waliwo ebiyitira lwakubeera nga sitaani ezo ezifaana bwe zito zo zibeera sinsibe. Wa min dhalika anna fihi laylatul qadr, abange tumanye obukulu bwa Ramadhan nti mu Ramadhani muno mulimu kiro kye bayita laylatul qadr, ekiro ky'okugera. Allah tabaraka wa ta'ala kyeyagamba ti laylatul qadri khayrun min alfi shahr, ekiro ky'okugera kye kisinga emyezi 1000. Ay anna al-ibadatu fiha khayru min ibadati alf shahr, ibada gyokolera mu kiro ekyo esinga gyokolera mu myezi 1000. Twakitegeeza nti ekiro ekyo kya bbeeyi nnyo, kiri mu mwezi gwa Ramadhan. Falwajib ekyebbeeyi ala nnasi ku bantu an yaghtanimu hadha ash-shahr, okugwenyagira, okugwesunga, okugweyagaliramu. Wayastaghillu ayamihi wa layalihi, nobeera nekibeera nga ekiro n'emisana obyenyagira obikoleramu Allah tabaraka wa ta'ala byayagala fi taqarrubi ila Allah azza wa jalla, naye nga ebyebbeeyi byetukoleramu ebitusembeza mu wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Liyanalu al-ajru al-azim, ng'ekigendererwa kyaffe oba ekigendererwa kyo gwe anaaba ayimiridde kunoonya mpeera ennyingi mu maaso g'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Zimu ku nsobi butamanya bukulu bwa Ramadhan. Ensobi eyokusatu nyagala kubeera nga nsembyayo mu khutuba yange esooka, agamba min akhta'i kathiru min annasi fi Ramadhan al-kaslu ash-shadid wa kathiratu an-nawm. Ensobi endala zikolebwa mu Ramadhan kokubeera nga al-kaslu ash-shadid, obugayavu obuyitirivu. Abantu mu Ramadhan bagayala ekisusse, bwe bagayala nno mu mbeera efaanana bwetyo ne bayongerako ekyokubiri kathiratu nnawm, babeera mu kwebaka. Olwaleero emizikiti tegikyaggwamu bantu okuva Ramadhan lwe yatandika, abantu babeera omwo beebase
mumberezo si ate si kusoma Qur'an wabula beera mu kwebaka enjala ebali bubi ekyo kyabulabe nnyo sizoni eno bwejja tulina kulwana tulabenga insha Allah ta'ala tusinza Allah tabaraka wa ta'ala abakyala muyingire nkakasa bulungi nti ekifo kikyabamala abakyala mufundefundeemu bannammwe abali wabweru babeere nga bayingira abasiraamu abatudde wabweru awo mutuulewo nga muwulya kawewo nesigama nti omuzikiti gujjudde ebifo bikyalimu muyingire mubeere nga insha Allah ta'ala mutuula muzikiti agamba nti ensobi endala alkasiru shadid obugayavu obuyitirivu wakasiratu nawm n'okuyitiriza okwebaka wala siyaman fi nahar ramadan n'okusingira ddala emisana mu ramadan wa minhum man la yastayqid mulimu basajja battu ne bakazi battu abatazuukuka min nawmihi okuva mu tulo kwe illa qubaylu maghrib okujjako nga ramanzani manya maghrib eyingira lwaki bazuukuka mu kaseera ako litanawuli al-iftar basibulukuke naye ng'omusana gwonna agumaze ali mu kwebaka aina siyamu idhan abanga okusiiba kuli luddawa okwo kwe kusiiba wa aina salawatu almaktubatin eswala ettaano ziruwa omuntu eyabasa okuva ku subuhi neyebaka eswala ettaano azisadde ddi wa aina dhikiru llahi wa tilawatu alquran abanga okutendereza Allah kuliwa ye Qur'ani twagiraze dda nti yakka mu mwezi gwa Ramadan twakitegeeza nti buli muntu ala al-aqal yalibadde Qur'an agimalako omulundi ejjuzo 30 yalibadde ala al-aqal agimalako omulundi raga nti alhamdulillah nze mu Ramadan eno Qur'an nagimazeeko tugenda gimalako tusobola kutendereza Allah tabaraka wa ta'ala oli mutulo we base toyina nsimbi nti onoosaddaaka aina siyam oli luddawa n'okusiibako aina siyam oli luddawa n'okusiibako aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwa tawwabur rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأخطاء في رمضان ننسبي أن دار يذكر بام رمضان كثرة السهر إلى ساعات متأخرة وكتن لن يشرو نيون صبي بتمارو كليا فتاري نتسالة تراويح بتوالي زيكا kyali badde kiseera kya kuwummula ne weebakamu kikusobozesa okuzuukuka kuddaaku ate ne kikusobozesa okubeera nga ojja kusobola okuyimirira osaaleko ku subuhi mu jamaa. agamba nti wakaana min hadi nabiyi sallallahu alaihi wasallam okwebaka amangu oluvannyuma lw'eswala ya Isha yali njigiriza bwali bulungamu bwawe ekitiibwa omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nga teyatwalanga budde bungi nga amaze okubeera nga alya ekyoggulo. ensobi endala wa min akhta'i tadyi'u al-awqati fi mutaba'ati al-wazir, ensobi endala ezikolebwa kwe kubeera nga abantu boonoona obudde ne badda ku firimu al-khali'a blue movies balabe ate nga basiibye mu kifo ky'okubeera nga bawuliriza Qur'an kubanga waliwo bannaffe balina website simanyi zaani eziraga emisomo egy'enjawulo. waliwo nakyalako omukwano gwange omu ng'alina channel bw'oyagala hadithi olunaku lulamba toyinza zimalayo, bw'oyagala Qur'ani onaamala onamulala atandika lunaku lulamba. abalina obusobozi obufaananako bwe butyo obudde mu bumalire ku ebyo, muleme kubeera nga mulaba ebifaananyi ebikola bitya ate nga by'abantu abali obwereere
mu mbeera ezifaananako bwe zityo kijja kubeera nga insha allahu taala kituyambako mwezi guno gwa Ramadan okubeera nga tuli abantu abanatuuka mu kitiibwa mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga tuli abantu abaganyuddwa. Mbaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba rubba swaimin, waliwo omusibirwa anaasiiba naye nga hadduhu min siyamihi, empeera gyagenda okufuna mu kusiiba kwe aljuu wal atash, njala na nnyonta kumuluma. Ekyo tunoonya mu kusiiba, nnyonta na njala. Ngate Allah tabaraka wa ta'ala yatugamba ya ayyuhalladhina amanu abange mwabaki kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Ku nkomerero ya aya naga nti la'allakum tattaqun, ekigendererwa ekikulu kufuna kutya Allah tabaraka wa ta'ala, si nyonta kutuluma na njala. Nagamba nti warubba qa'imin, ate waliwo agenda okuyimirira ekiro mu tarawih nga hadduhu min qiyamihi, naye ng'empeera gyafuna mu kuyimirira kwe asahar, kuprolonginga budde bwakwebaka akasembayo. Olunaku lwajjo twasaddeko n'omusiraamu wano, benafulumye wali mu ofiisi naŋŋamba nti bulijjo ndaba mmanyi muli basalafu, bulijjo mmanyi muli basalafu, kunze ate obuzibu buddawa, lwaki musoma kitundu kya juzu ne mutasoma juzu namba? Muli basalafu bangeri ki? Musajja wattu ne musaasira nnyo. Abange swala eno gye tusaaza abantu etali yaffe ng'ogisaalidde wakaawo, Mbaka sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza nnyo okubeera nga twanguyiza betukola kisi. Lwaki? Yamenya yaga nti fihim du'afa, mulimu abanafu, mulimu abalwadde, mulimu abalina ebyetaago ebyenjawulo. Abantu babeera wano mu kusaala tarawih naye nga nekyagenda okulya ku ddaako takikola kiki, takirina. Ayagala omute wano mangu agenda adduka akola atya? Ye musajja wattu akyali kubiri. Abange okusaala ejjuzo ennamba kya bbeeyi nnyo ng'ogisaalira wakaawo, kubanga mwenna abali wano sibimanyi, n'ebibaluma sibimanyi, ebyetaago byammwe sibimanyi. Ekisinga okubeera ekyebbeeyi kusaaza kitono abantu bonna basaale era baganyulwe. Ekyokubiri, mulimu empeera mpeterevu. Anti Omubaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba ti man qaama ma'a al-imam, yenna ajja mu tarawiya muno n'ayimirira ne imaamu ne basaala ne imaamu, yamugamba nti kutiba lahu qiyamul layla, oyo aba asadde. Man qaama ma'a al-imam, ayimirira ne imaamu hatta yansarifa, paka essola lwagimaliriza. Kutiba lahu qiyamul layla, awandiikibwako tiyayimiridde ekiro kiramba. Tetusobola kulemesa bantu mpeera zifaanana bwe zityo olw'ejjuzo ennamba, kubanga nkakasa bulungi bonna ababikola olwale mu mukono muno nyinza okuba nze nasooka okusaaza ejjuzo, si kwewaana mu mukono, nze nasooka okusaaza ejjuzo. Ne bwe tugenze tutuula oba tufukamira mu bitundu ebyenjawulo n'abalimu ab'enjawulo ne batulaga ekisinga okubeera ekirungi, ekyo ne tukivaako. Ne si butakisobola, tukisobola naye tetwagala kkaluubiriza bantu na kubagoba ku ibaada efaananako bweti. Tusaala kitundu, mujje musaale, muwandiikibweko empeera y'okuyimirira ekiro ekiramba, kubanga neekakasa nze sisobola kuyimirira kiro kiramba. Ebyammwe sibimanyi, nze okuba mulimu abasobola okuyimirira ekiro ekiramba nga ye ayimiridde paka lwanaakola atya obudde lwe baziina subuhi, muyinza okuba mwemuli, naye nze neemanyi obunafu bwange, saagala kulemesa ate balala. يقول جل جلاله في كتابه العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب نبيك منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين
المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.